mukulaba okuko olowooza obulwadde obumu omwana wo bwava Sebo omwana wange mujja wange yamukolera ekintu ekyo yamulwaza nnyo bwa yakola ebidagala bye n'amuloga nange ndi wano sikyasobola kutambula ndina olubuto ezo mbeera zange ezo ndimu Sebo amanya gasi Kadushabe Jacqueline embeera eyo etakusaidiwa mbeera yange sindungi nina omwana wange omulwadde amaze emyaka 8 tawonanga abeera wansi tayogera tatambula namutwalako malwaliro g'enjawulo byagaana watudako eyo omwana yali azaalibwa yazaalibwa atya mwana yali mulamu yakwatibwa nga alina emyaka 2 olumbe lwamukuba wansi kuva olwo nakati essaawa zino tawonanga lwali lumbe eki luzungu Luganda simanyi kati mwamutwalako mu ddwaliro ne bagamba batya tebalaba bulwadde iye ate mwagendako ko mu bino ebyekiganda nedda simutwalangako mu bino ekiganda kakati sinategeera kati omwana yameze emyezi 2 gwe nolaba nga omwana si embeera si omwana wa bulijjo alina obbeera iye weyaweza omwaka n'avaya nga takyatambula iye nakati alina emyaka 9 saawa zino myaka 9 wansi akyusa amaloboozi n'ayogera ng'ensolo simanyi lwaki akyusa amaloboozi iye batya yusa ayogera ng'embwa ente embuzi bwatyo bwayogera atalina kigambo kyonna kirakyayogera nedda kati wamulaba enkola y'ebintu yolaba nga mwana wa bulijjo basi si wa bulijjo nga yekwata mu ngalo njogera ye nenkwata engeri gyakwata engalo tolaba nti takola ebisanyusa mu bulamu bwe ebiseera bisinga ebintu bimukuba wansi aba yakava wansi n'akyusa amaloboozi bwatyo mu mbeera ze zaalimu kakati embeera y'okutambula okulya biki walula tambulamuko yeewalula okulya yeeriisa n'okunywa yenywesa naye nga okutambula tatambula abeera wansi neyeewalulira wansi ezo embeera ze ate engeri y'okweyamba akola ati asobola otegeera edda apamira wansi ze nemuyamba muyambira wansi awo abeera ate ensula ye asula osulako naye olaba asula ati asula bulungi tasula bulungi akaseera bimukwatira mu tulo ne bimukwata ne bimusika mpaka ku makya bimukwasa essaawa 8 mpaka ku makya ezo mbeera ze zaabeeramu tonyonyerezangako lumbologi lwava simanyi oba lwavaawa ekintu kyamukwatira mu bbanga byali essaawa 9 za kiro ekintu nekijja nekimusitulira mu bbanga nekimukuba wansi kuva olwo nakati abalabi abakola abalowoozo baddogo kirabika ddogo kubanga embewo nyingi yajja mu nyumba nemusitula ssaawa 9 kyamusitulira mu bbanga nekimutwala nekimukomyawo omwana nasituka mu bbanga iye soko noli ku mbeera eyo engeri gyelwamukwatamu obulwadde kyamusitulira mu bbanga ngeri egyo nali mulokole nengamba nti yesu ekintu nekimukuba wansi kuva olwo aka n'essaawa zino
takyukanga nakati ndaba omwana olaba asobola okweyongerako awo mu maaso oba olabawo kembera eyokutereera simanyi mukama yamanyi oba mukama asobola kukomyawo obulamu bwe oba n'atereera mu mbeera zeyalimu. nga tuzeeko katono efe olina abaana bameka? Nina abaana 5 mama w'abaana taata omu iye omwami yali Mbalala wayawukana naye? Nedda. Naye engeri gye twalwaze sente nyingi zagenda nnyo wange omwana kulwalira emyaka 8 bingi ebigenze mwana mutwala ku malwaliro g'enjawulo ne mutwala Rwanda, Tanzania, Burundi ne mukomyo mu Uganda. Sente nyingi zagenda nakati saawa zino sina sente kati mba nebuuza ngenda kukola nti nsabako ku buyambi munyambeko. Yesebo mu bufunzi muntu ki wandyagadde okuyamba mu mbeera y'omwana we? nze ebiseera bisinga nze mba njagala bansindikireko ku kasente neyongereko mu malwaliro g'enjawulo ndawo omwana wange n'atereera. Ogambye otambuddeko ne ku mawanga ag'enjawulo baki? Namutwalako e Rwanda, mutwalako e Kigali e Rwanda, ne mutwalako e Tanzania ne Burundi ne mukomyawo mu Uganda. Mu malwaliro ag'abazungu? Yesebo. Abasawo bo bakonkuludinga batya? Bamukebera bulungi ne basanga amagulu malamu talina buzibu bwonna nga simanyi lwaki abeera wansi nga tayogera tatambula. Yesebo. Namutwalako ne birema. Yesebo. Embeera y'omwana wo osuubira mama fina asobola okuyamba? Yesebo. Baako meseji gy'osaba mama fina okuyamba? Nsaba anyambeko ku lw'embeera omwana wange gy'alimu n'entambula yonna gy'ontambuliddemu kubanga ntambudde amawanga sente nyingi zigenze n'essaawa zino wonjogerera sirina sente ndi mwavu mwana yamalako sente. Ngamba okulala kw'omwana kwakuza nnyo emabega. Okulwala kw'omwana wange yabeera wansi nga yeekwata engalo ng'akyusa amaloboozi n'abeera wansi ng'atatuula ng'apamira wansi muliisa n'okumuliisa nga nagenda kulaba ng'avudde wansi n'atuula. So nagezaako okulaba nti ekyamujja wansi ne kimutuuza ngamba kangezeeko ndabe mutwaleko mu malwaliro naye nga buli bwe bakebera amagumba balaba amagumba malamu. So wonna bw'omutwala n'abazungu bamukeberako ne bigaana agamba omwana talina buzibu omwana alina amagezi naye nga simanyi lwaki ali wansi. Olwo kati bano baganda babatu bamulaba batya? Baganda be bawulira obulumi bw'amaanyi okulaba ng'ali wansi luusi ne yeekwata ku ttama nengamba nti kirabika amagezi bwegali nga baana bamutunuulira nengamba nti mukama genda gukola ntya. Yesebo. Kati taata w'omwana yo kyamuwulizaako? Taata w'omwana muwuliza. Yesebo. Oba ye yabavaako? Musajja agwamu n'essuubi ne sente zaamugwamu talina sente musajja afuuka mwavu ku lw'omwana. Yesebo. Wali tolinawo okubanga ku Mujja w'ebito? Nedda ssebo. Kati muva watya embalala okujja e Kampala? Kyali gisa kya mukama okufuna sente okujja eno kubanga nazeewola n'okuzeewola nakakati bambanja sinaba kusisasula. Okubanja sente nga? Bambanja emitwalo 6. Ekyamuva embalala mu Kampala omazeemu ebbanga lyange?
mukumalamu emyezi 5. Yes. Yes. Tulina wakusula. Yes. Ebiseera bisinga Mukama atuwa obugabirizi ba ne tusiibira. Omulabi ali aba ayagala okuyamba kuba kati ffe tukusanze wano tulaba olinawe weewogomyeko wali wakusula olya kweyiiya. Omulabi ali wandyagadde ddala akusimbye kuyamba mu kinnyo. Ebiseera bisinga ekiyamba omuntu mu bulamu bw'ensi eno omuntu nga amwavu tasobola gukulaakulana. Nze mba njagala nfuneku ku kasente, nfune engeri yonna gyonsobola kweyambamu, engeri gyonsobola kubeesawo n'omwana wange. Kati ofuna omulimu nga bwakukola osobola okukola omulimu ng'olina omwana oyo? Nedda ssebo, tekisoboka. Mwana ndemesa wange ssebo namba nina okumuyamba engeri gyo yeekuba wansi. Ssa yonna mubeera kumpi sigenda wala. Kitegeeza kati weetaaga muntu ng'akola ng'akuwa buwi. Ssebo tulinayo ka bizinesi kolinza tetenkanya mbeera ya mwana. nedda ssebo. Kati tulaba olina olubuto ogenda kukola otya? Simanyi, Mukama y'amanyi. Olina emyezi ng'eno? Myezi 8. Entegeka y'okwetegekera oyo omwana agenda okujja weetegesa otya? Essaawa zino neebuuza nti ngenda kukola ntya kubanga sina ssente. Bwentyo bwe ndowooza, simanyi, neesiga Katonda, simanyi ba nze nsabako ku buyambi nga muntu noyengere gyo mundabamu mba ndowooza bingi mu bulamu bwange ngenda kukola ntya. Embeera y'ensula, endya n'engeri gy'otambuzamuko ku bulamu then okuwola abalabi kuyamba. Si kugamba nti nsula bulungi, si kwebaka neebaka wansi. Okulya si kugamba nti ndya bulungi oba nfunye kyakulya oba ne bandeetera kyakulya ebaza Mukama. Ezo mbeera zange zompitamu ssebo. Kati embeera y'ensula eriko kafaliso baki? Nedda ssebo. Weebaka otya? Nsula wansi ku tundubaali N'abaana bo? abaana bange. mukola mutya enkuba beetwe? Enkuba etusangawo neetonya. Obufunze nebagwerako. Ssebo. Kakati oba ozadde omwana ono ogenda kubeerawo otya? Engeri gye tulaba ebyensula si birungi, kyokulya kyakuwa manta. Olaba tuyinza ssala magezi ki naali eyagala okuyamba okuyinza otutandika otetenkanya okuza omwana ono? Ekikulu kya byonna kintu kyonna kikolebwa na ssente. Singa naalibadde ne ssente badde nga nfunako ku kafaliso nengolako ku bugoye bw'omwana. Ssebo. Aguma David. Era yo omwami ali embagala. Ssebo. Kakati ye alowooza ki omwami kuba yakimanyi oli lubuto oba takimanyi toli lubuto? Ebiseera bisinga abasajja bagwamu essuubi mangu. Engeri gyo natambula nnyo n'omwana nengenda mu mawanga gonna nenkomawo. Abalaba ti tewaliwo enkyukakyuka bwatyo bwa yagwamu essuubi simanyi kyalowooza. Obufunza ayinza yakusulawo yadduka. Ssebo. Olubuto olw'emyezi 8. Kakati zikinagala abalabi tebaagala otegeera omwami akimanyi nti oli lubuto oba talina kyamanyi? Ssebo. Olubuto alumanyi. Olina kyabakutegesewo okweyadde ekintu ky'omwana ono agenda okuddako? Nedda ssebo.
ogambye olina abantu 5 naye tulabako 3 ababiri baliwo nabalekayo bali waka fasiti goni wali myaka ng'emyaka 13 watambulako ne bana abato abakulu kakati tubali tusaba okwowoole obuyambi na buli muntu yenna akulaba nanalaba vidiyo obasabe nayagadde okuyamba ayinza kunoonyezaawa ayinza kukola ki okutetenkana okufunirayo kyonna kuba abantu baliyo ayinza okwagala okuyamba nagamba nkweteddeyo obusuuka oba nkufuniddewo okusula oba bakuzimbireyo akayumba soko okuwola obuyambi mu bantu bonna nze ekyonsaba nsabako ku kasente kubanga oba omuntu afunye ku kasente nsobola n'okufuna n'akayumba nempangisa oba nenfunako ku bugoye nengulako ku bugoye nze gasite ekyo mba nkifunye kwebaza mukama ku lwekyo osinga kufa mu kyakulya kyonna kikolwa na sente mbali nyala kati tuddemu ku kati nga tumaliriza esebo entegeka y'okuzaala ensinyangu esebo wetegese otya ng'omukyala kuba kati obala omwana wajja osula na biki ebyo anti ebyo neetaaga mu bulamu bwange nsabako ku buyambi oba nfunye akafaliso nenfunako ku bugoye oba nenfuna ku kasente kisobola kunkolera sebo